Omwana ono y'omu ku baana abalwadde ba Nalubiri ng'awangaala ne nnyina ku kyalo Naama ekisangibwa mu munisipaali y'e Mityana oluvannyuma lwa kitaawe okufa. Maama we yagenda okukitegeera nti omwana ono alina ekirwadde kya Nalubiri ku myaka 6 nga kati awezezza emyaka 14. Empulira ennyingo muno wemuti nga zitandise okummeketa nga mpulira empewo nga nsitula ebbugumu kati nafuna peyini nnyingi nnyo. Omwana ono atubuulidde okusoomoozebwa kwa zaayitamu n'ekirwadde kino olw'eddagala lyateekeddwa okumira, okubulwa ekyokulya nga n'ebyokusoma byagaana. Kubanga bwemba nga ngenze ku ssomero abasomesa bwe bankanga ennyo nga nfuna obulwadde obwo sikola bibuuzo nga babeera bantika ku kitanda buli ssaawa. Ono agamba nti singa kisoboka waakiri yandibadde afuna abazira kisa okusobola okumuyambako kubanga ebyetaago nnyina takyabisobola. Nsaba gavumenti eteekemu amaanyi kutujjanjaba naffe abaana ba Sikoseri tubeeko ne woodi yaffe nga bwe tujja abasawo batwanjulira. Olwaleero ono y'omu ku beetabye mu lusiisira lw'ebyobulamu olwategekeddwa Obwakabaka bwa Buganda ku mbuga y'eggombolola y'e Busimbi nga beetegekera amatikkira olwetabiddwako abaana abatawanyizibwa obulwadde bwa Nalubiri okuva mu ssaza lya Ssingo, wadde nga n'abavudde mu masaza agalinaanyeewo nga Busujju nabo balubaddeko. Mu lusiisira luno mubaddemu ababudaabuda abatawanyizibwa ekirwadde kino okubasomesa ssaako n'okubawa obujjanjabi. Batukoze bulungi nnyo nga ffe abazadde bamufuna mpola kubanga tetulina ssente era nga bwe mutulaba bwe tuli. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege Kabaka tusiima by'otukolera era tukwagala nnyo, tukwagaliza buwangaazi. Kubiriza n'abazadde mwenna naddala abaami bannange temusobola kwannagamba. Ye omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Mityana Joyce Baagala asabye abazadde okukola ekisoboka okubeera abasaale mu kubudaabuda abaana baabwe abalina ekirwadde kino. N'abaana ewaka mubannyonnyole kubanga manyi wano waliwo abazadde ng'omwana omu mulwadde abalala si balwadde, oba olinako babiri balwadde kuliko abatali balwadde. Abatali balwadde mubatuuze mubannyonnyole mubagambe nti muganda wammwe mulwadde, yeetaaga okulabirirwa, yeetaaga okwagala, yeetaaga mulabe mu bbugumu, muwe amazzi, mumpewo, muwe sweta. Ono abagumizza nga bw'agenda okufuba okulaba nga bafuna obujjanjabi era aliko ettu ly'abeetikkidde okulaba nga bafuna eddagala. Waliwo abantu abamu abatalina mazima. Oli najja n'akugamba nti nze ndi kariya nga nti nze siri ne muzaala omwana ng'ate mulwadde wa Sikoseri. So nga singa wayogera amazima mwantaasizza omwana oyo obutayita mu lugendo olw'obulumi. Disitulikiti y'e Mityana kati eweza abalwadde ba Nalubiri abasoba mu 5 kyokka ng'okunoonyereza kulaga nti omuwendo gukyalinnya olw'okuba omuwendo gw'abantu abatannaba kkeberebwa gukyali munene.